Yenze jumba yenzalanga nazali bweri kochi jumba sewamala yenze yamanya nti wali bawe ensonga mwembasa bamukwata obutebe buli muntu aterere ntende kale ninawo byennaleese okubawa nze Mungu yankolanga ddala omukama yanneekoleranga ayagala olaba abalungi bannoonya yamba n'omutwe oguvaamu amakulu bw'atyo Mungu yankolanga ayagala mwe Katonda bwe yatonda ensi yateekamu ebisinga okunyuma bino ebikyamu n'abisuula wabbali bwe yalengera ekirijjo okuzisa mmwe mwakimanyako gye twayita Sewasota bwe yaleeta essango nti yakamakawa n'Adamu ne bali ebitwe bututta abantu mu bintu Katonda bye yakola kyali ekitemu kyakolebwa nga bw'okiraba ng'oli ku mmere otaba wa mutima ebeera ekulema yakola ekintu okutalifiga ate ye n'akikweka wala bano baayolesa nnyo obujama volaba nga kyamazeewo ebyalo Chimala. Eddoboozi nga lyeyo. Kwe. Aha. Ani muwandiisi. Ate olaba bintu biri mu mutwe ndi creative freestyle. Tinze jumba yenzalanga nazali bweri kochi jumba sewamala yenze yamanya nti wali bawo obuzibu mwembasa bamukwata obutebe buli muntu aterere ntende kale ninawo byennaleese okubawa nze Mungu yankolanga ddala mukama yanneekoleranga ayagala kyova olaba abalungi bannoonya yamba n'omutwe oguvaamu amakulu bw'atyo Mungu yankolanga ayagala mwe Katonda bwe yatonda ensi yateekamu ebisinga okunyuma bino ebikyamu n'abisuula wabbali bwe yalengera ekirijjo okuzisa mmwe mwakimanyako gye twayita Sewasota bwe yaleeta essango nti yakamakawa n'Adamu ne bali ebitwe bututta ebyalo mu bintu Katonda bye yakola kyali ekitemu kyakolebwa nga bw'okiraba ng'oli ku mmere bw'otaba wa mutima ebeera ekulema yakola ekintu okutalifiga ate ye n'akikweka wala bano baayolesa nnyo obujama kyova olaba nga kyamazeewo abantu kyasangibwa ku mwalo omunene ogwali gutwala obujama Jajja ennyimba ng'oyimba z'amakulu nnyo. Nanti kankubulire ebintu bino tugenda tubigoberera olidde bwayogedde ku Sande kiri ku Luzzi maze naye emyaka 2 nga muwandiikira kakati ye bwabiraba mu studio eyo tamanya gye tubifumbira okusingawo kubanga ni muntu alina amagezi ennyimba bigambo Senga Kulanama kyogamba nti muyimbiremu akayimba oba oyimba kakeke yayimba oba omuyiza kayize wano nalowooza nno nti naakakutte akayimba ka Senga Kulanama akabakyala ke yayimba sinakakwata bulungi naye kati ompaddewo muwaaka ti neeyanziza neeyanzege ng'ofumbye nnyo ofumbidde ddala tokyusa mmeme ye bakugamba kyabakulanga ettima kwekyo ekisa ekikutiiriika oli kibona omunna ntalabwa nkumu tebakuyita kwetegwe bajajaamya ecupa ya bbiya tesumululwa 10 nze namukisa atambula naawe kanneeyagaleke yagava nekkula Kulanama kanneeyagaleke yagava nekkula nti ekyo ekisa ekikutiiriika Sememe neyanziza neyanzege ngazimbye nnyo sumidde ddala nabona Kulanama tokyuse meme maama vuga kigaali kyo nja kukozesaayo akapande kaffe nkawandiikeko n'ennyukuta ennene nti tudde ne weekati muntawaanya Kulanama kalabule ng'ayitawo obuteewulunta basebo ne banyabo eno ye studio yaffe Bam Records eyazimbiddwa Jemba Pro studio eno yanzikiriza ya buwangwa na nnono naye nga y'abayimbi bonna kyovula tugizimbidde ku mutindo ogusinga okubeera omulungi mu Uganda wano era erimu ebyuma byonna kubanga bw'otunuulira Apple n'otunuulira gundi screen zaffe za Apple computer billinga zonna za Apple n'otunuulira keyboard zaffe n'otunuulira emizindaalo n'otunuulira recording omuzindalo gu recordinga n'otunuulira guitars n'otunuulira emirere
okimanyi nti omulere guli lujja gukagwa miliyoni 10 omulere ogwo okimanyi nti ogwo gwa miliyoni 10 ogwo gwolaba okimanyi nti gwa miliyoni 10 ogwo twategese ebintu bino studio nga yaddala ya sente ddala lukoba ku lukoba besi gitato giraba eno solo gye batanaginkubira namu ate eririzimu ebyuma Jemba Pro namugamba nti mbadde njagala okutegekera ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono abafune studio nga yaabwe nagamba jjajja studio ezimbika nno goloza studio eneesoboka ne muga Jemba Pro looza yeetaagisa ki nagamba jjajja studio yeetaaga ekintu kye bayita sente ebyuma ebyo byolaba bitwalira ddala sente kati Jemba Pro bw'amaze okugisimba ate n'agikwasa Kim Pro producer omutawaana akyongereyo kubanga ye yaŋŋambye nti bw'abitegeka wano bimasteringa ne biggwa kenina Jemba byonna biggwera wano eno studio ya buwangwa na nnono naye omuntu ayinza okwebuuza nti ab'obuwangwa badde bamanyidde mu ngoma zino eŋŋanda guno mulembe tonatuuka ku reception bw'onatuuka ku reception ogenda kulaba waliwo wali baddewo ejjinja lya record music gye yava ne wabaawo teepu eno gye twatekanga mu ddeeke ne tujja ne tubeerawo ne kateepu kana akatono kati ne tujja tubeerawo ne teepu eno zino ezafulumiranga mu kasiwuukira ze bagambanga nti omuntu bamugamba nti afulumiza teepu tebagamba nti afulumiza n'alubaamu ebeerako ennyimba 6 ne tuvaawo ne tuyingira CD emu esobola n'okuyimbira n'okubeerako ennyimba 10 kaakati ne tuva ku CD kati tuli ku memory card esobola n'okubeerako ennyimba 1,000 ne tubeera ne flash kaakati omulembe eŋŋoma zaakola era zikola eri mu kusamira era eŋŋoma zikola n'embugo naye kati totulaba bwe twambala ne bwe tufaanana kati omulembe bayimba mbadde njagala Kim Plus okankwatire gw'olabe tusobola okuba oluyimba nga lwa lubaale ne tuluteekayo n'olaba bwe tuyinza okulukola ne tukolayo Kim eno ye yange eyiyo yeriwa kakati ekyo tusooka zimba ngoma yokka kuba tugenda kukuba kamu tukuba munnamunjoloba ne tukuba nankasa ne tukuba nenene ne tukuba empuunyi kati awo kigenda twalamuko obudde kijja kutwalamu obudde nze mbadde njagala akasample kubemu ka melody ayimbemu awo kale ka melody ati yasoko yimba ngo unonya melody oba goso ye yasoko yimba osoka n'otuwamu andi tuyinza okuyimba oluyimba nga lugamba tuyinza okuyimba oluyimba nga lugamba nti alira waggulu nga ntayi lubaale w'abaana yeeyogerera nantayigira tugende alira waggulu nga ntayi ntegeereza jjajja yeeyogerera nantayi ng'alamula lira waggulu nga ntayi kitinde yantinda yeeyogerera nantayigira tugende alira waggulu ntayi ntegeereza jjajja weebale eŋŋoma nantayi ng'alamula alira waggulu nga ntayi kakati oluyimba olwo basobola olukubawa n'owulira bakisimba n'owulira biki nga buli kyowulira kyonna kubanga mulimu eri gye bayita sound card ezo zolaba ezo ziri sound card 2 kati sound card ezo tusobola okulikodinga abayimbi 16 okusinziira ku Jemba Pro omuzimbi bwe yabadde azimba studio eno yagizimbidde ku mutindo omulungi kakati omuntu alowooza n'agamba nti Saba Kabona naye ayimba okuyimba kitundu ekikukwata gwe n'obeera ng'okikola ki ng'okiyina naddala nga ffe abasamize kizibu nnyo okusanga omusamize atali muyimbi kuba tukongojja omusambo guyitibwa bamweyana y'ensonga lwaki tubeera creative tunuulira Senga Kulanama tomulaba nga muyimbi ng'akola ebintu ebyo byonna kati ebintu bino obikola ng'olina idea yaabyo ng'olinamu ky'osobola okukola ki ky'osobola okuyiiya n'osobola okukola kubanga ekintu ekitategeka ye music oyo gwe mulaba ali very expensive kyovola nti abayimbi balwawo okukula kwegamba okukulaakulana
sente zigenda wangi ate ne ba producer oluusi bafuna ebiki bafuna ebintu bingi okulabika nti babeera mu byuma ebyo kubanga producer oteekwa okuba ng'oyiiya endongo y'oluyimba okubanga tesobola kukwatagana na lulala naye olunaku asobola okukola ennyimba 2 n'azikola mu studio naye nga buli ndongo tefaanana na ya lulala asobola okuba nga yakola ennyimba 1,000 naye ng'olwawo okumanya nti producer Kim oba Jemba Pro nti ye yakola oluyimba olwo okujjako ng'omaze okuwuliramu akalango nti oyo Jemba Pro kwegamba babeera bayiiya nnyo kati omuyimbi obwongo bubeera bukozesebwa nnyo nze lujja sikozesa kitamiiza sikozesa kintu kyonna kitamiiza nsigala ndi soba naye bwe ntandika omuziki omuntu kyova olanga abayimbi bakubwa bakubwa bateekako bayite omuzimu guli gukole ki gulinnye era kyova ola nti bwe baba bazimba studio eno wansi wano bakolawo nga wateekwa okuvaawo eddoboozi ayimba nakati nze kabako n'abuuka n'ayita ne mu mbaawo ne bamulonda wansi ng'omuzimu gw'endongo ogukoze eki gulinnye kale nno bassebo ne banyabo studio eno ndowooza ebirala mbadde nsaba nze ndi musanyufu nti kuba nziguddewo studio y'abayimbi ate ndi musanyufu okuba nti Jemba Pro ndi naye kuba singa saabadde naye toyinza kumanya bintu byakoze bungi bwe n'obudde bwe bwataddeyo abantu abo bolaba tuli ba mukwano oyo Jemba tuli ba mukwano oyo Jemba ye yakuba oluyimba lw'olya lwe bayita muzimu gwa Nanca yakubira Masekulu kati Masekulu tubeera naye mukkiriza Masekulu ye yangatta kwani ku Jemba Pro musajja mulungi kubanga ali kulu awuliriza ate kyakuwabula kasita oba ng'okikola era okuzimba studio eno yonna buwabuzi bwa Jemba Pro kale mbasuubiza nti studio tugenda kugifuulira ddala ey'omulembe okusinga buli mulembe ogunajja kubanga ebitundu 75 ku buli 100 studio nga ziri mu Kampala zizimbibwa Jemba Pro kati nze ngenda kulemererwa ntya musajja mukugu nyine ebibuuzo byo nga bina ekisooka ku reception otaddeko abayimbi abalala ba Bobby Wine ba Kamiliyoni baani bonna ate ogambye studio yaba buwangwa na nnono music taba wa muntu kyova olabanga Kamiliyoni asobola okuyimba ennyimba Eddie Kenzo asobola okuyimba ennyimba Lord Fred Sebatta kati Lord Fred Sebatta wa buwangwa na nnono banedda gwe mundabayo wakadongo kamu naye wa buwangwa na nnono ojjukira oluyimba lwe yayimba nti nagandi neŋŋenda ku muganga mutizedi ng'ekirwadde kindi bubi girita mutwe ziringa girita kati yali ategeeza kyawo yali ayimba ku buwangwa ojjukira n'agamba nti n'obonabona nazza gwaki ng'akagugu kakwesibyeko tikata ne bw'okola otya waali nsonyi ye nakola otya ng'akagugu kakwebinyenga kigenge ne bw'okola kati teri muyimbi nga si wa buwangwa naki na nnono abayimbi babeerako omusambwa gw'abamweyana abayimbi kyova olaba nti babeera balanzi babeera balaguzi gwe buli muyimbi gw'olaba aliko amaanyi g'obujjajja kyova olaba ng'eno bagiyita BAM Records. Producer Jemba ogamba otya kategeka studio kagiteekera byonna kulaba nti kyuma kino kibeerawo kiri kiveewo kino kyekituufu byonna wamanyi tasiki gye bampa nnene n'obuvunaanyizibwa bungi nzimbye studio naye ate no studio wadde sigizimbangako lwaki studio eno ebaddeko emisoso mingi giti ate anti kaakati olaba okusinziira nnyini bano kye babadde baagala b'obuwangwa n'ennono badde baagala ekintu ekisinga omuntu okutuma ekintu ekisinga tekiba kyangu ate ebaddemu ati mungi kubanga luumu twagisanga nga olwedde enzimbe okitegeera nga tetulina okusooka tugimenye tuddemu tugizimbe kuba kati bw'obala munda omwo mulimu fiber omumanyi kilo ya fiber olowooza egula sente mmeka ogutali mufaliso si mufaliso fiber munda mulimu fiber kyova olaba omuntu ayinza okwogera ku miliyoni 100 nga totegeera ki banga acoustic waliwo kye bayita acoustic treatment nabaawo ne kye bayita proofing byonna abantu abasinga bakola kye bayita proofing
ne batakola acoustic treatment. Bakola sound proofing kuziyiza biyingira na bifuluma. Naye kati eno tubadde tulina okukola sound proofing ate tukole kye bayita acoustic treatment. Acoustic treatment yono gyolaba ate nga tulina n'okubala amataala kati like okola video naye tolina bitaala mulabira ku gange butereevu so kati twegalidde naye tusobole okulaba kati ebyo byonna twalina okubibalansinga so kati omuntu ayinza okugamba studio eri milioni 12 nga weebuuza ziruwa okitegeera naye ebirimu byokka ebirimu kati wansi olaba olinye ku board si carpet kubanga eno studio ekola mastering and mixing so kati tulina okwavoidinga carpet kubanga carpet ina frequencies zetta abaproducer bakimanyi ina frequencies zetta zirina kuba board kati ate wansi eyo twasooka ne tusima ne tuteekayo era nayo fiber kugamba okuzikati kati owulira wabweru waliyo ebikuba biyitirivu naye byandibadde wano bijira naye teduduma okitegedde omulimu gubadde gw'amaanyi ate mu bbanga ettono mukama wange yampa omulimu ogwo mu bbanga ttono ate nga olina okukola ki olina okugukola twogere ku mukama wo nga nkuta otwanjulire producer wa studio mukama wo abadde ku muzidala abadde aflatinga oba byayimba byebyo musajja muyimbi okikakasa musajja muyimbi wopima eddoboozi libadde litya omusajja muyimbi gwe kyoba omanya muyimbi so kakati omanyi twagala abantu balabe ekifaananyi kituufu guno muzindaalo Yamaha abamanyi ebyemizinda Yamaha HSA 8i mu mizindaalo egiri amplified guno gwe gusinga egya Yamaha egya studio guno gwe gw'ebbeeyi okitegeera egyemirere giigyo gitaazi sound card tulinawo 3 wano osobola kati zina 2 zino eziriwo waliwo eya backup eri kati zina 2 tusobola okulikodinga abayimbi 16 omulundi gumu 16 kati sound card yejja eddoboozi yebeera wakati wa kompyuta n'ebintu ebiyingira nga gitaazi microphone ebintu ebiva ebweru okuyingira mu kompyuta sound card yekola ki yebiyingiza mu kompyuta ate era neefulumya ebweru kati mu lulimi lwa producer tukiyita audio interfaces kati ezo ziri 3 waliwo neya backup singa zino ziba zifunyemu obuzibu mulimu teguyimirira n'emizinda era tulinayo peya endala eri nayo nga ya backup keyboard yeno kati awo si bya bulijjo so kati ono ya acoustic treatment oyo gwe twayogeddeko ate ono si wakugamba mbu twagize bugizi tulina akuuma akapima room netubeera ne room correction software asobola okuanalyzinga room bwamala ogyanalyzinga n'akubuulira nti kati wano base mutono yo proofinga netukola base twaps nti kati twapinga base kati ensaasi nyingi ebyo byonna twakoze eki so kati studio yalidde esente nyingi naye nga zonna kubanga twabadde tulina ogikola nga buli kimu kiggwa ng'omuntu wajja wano oluyimba alukuba n'alumikisinga ne lumansalingibwa wano mu kifo kimu oli n'akola oluyimba olw'okuba studio temufe balinga ku kumansalinga n'atwala ewalala naye kati wano producer wajja okukoleramu oluyimba kiggwa byonna kyova olaba nti yabbeeyimu okitegeera kugamba bintu bingi ebiri emabega eyo masanyalaze bwe gavaako ebyuma bisigalako okitegeera so studio bambi bakitegese bulungi sembayo n'ekya music agenda okukubibwa okusingira ddala mu studio eno w'ennono ng'omwogerako abayimbi b'ennono tunula wano otidda na wano abayimbi b'ennono kyentegeddeko baabawadde offer
Buli ayimba oluyimba nga lwa nnono baba management yabadde offer luyimba lwa bwereere tasaamu yadde nti masannyalaze yayiye luyimba lwakole ki oba luyimba lwetaaga mulere weegiri oba gita weeziri kati banaabalala omukulu ono producer yajja okukola ki kwatagana nabo oba bayimba lwagawe ate abakkiriza mu byobuwanga bajje baba blessingire wano abaawo ne blessings amaze zifuna alumbejjajani ensonga ya hit ajja wano tunnyonnyola nga tugenda blessing hit kukwatayo buli muyimbi ali eyo nga weetaaga hit nga weetaaga okumanyika mu nsi eno tomenyeka jangu mu Bam Records koleramu oluyimba ovaawo nga hit ekola ki erumba obadde katonyawo tuyiseemu ejjeeti abatunga banoonya hiti jajja kankubuulire olw'okuba nti studio eno ya Bam kati ogwo mwoyo ogusitula buli kintu kyonna ekikwatagana n'omukisa yejajja bamweyana kyebababaga tirayi munnange katonda agabanga mulalu kati gwe omulalu yaani yebamweyana si bwe kiri kakati katonda wakuweera ng'omulalu oyo jajja Bam abakola ki kati gwe hiiti esituka wano nga n'oluyimba lwoyimbye lulungi ensi neerukola ki neerwagala Bam Records ye bamweyana kati ono bamuyita producer Kim gwe nkwasi mukuba ennyimba ez'obuwangwa ebivuga ebyo madinda ngoma buli kivuga ekyamanyi okikuba producer Kim nezino endala sayiro zonna azikuba naye kugamba producer gwe tulabe ng'ali versatile mukiyita mutya kyekyo buli sayiro yonna yonna agikuba so twayagadde producer asobola okukuba buli kintu nekivaayo naye tekiba kyangu nnyo kumufuna amannya gange nze producer Kim nange nsanyuse nnyo okubeera nga njogerako nammwe nebaza nnyo omutindo gwe tutuuseeko kuba mu Uganda wano tekibangawo okulaba ku kintu bwe kiti actually nsanyuse nnyo nkugambe tekibangawo mu mazima era ne bona okinoonya tekiriiyo okuleka ogenda kisanga wano abayimbi b'ennono babadde babonaabona nze wange mbadde mbagoba mu studio eyanga nti andi yejjemba akolera balokole bebamuwa sente nkolera nze akuba ebyobuwangwa mugoba anti asanga owobuwangwa akuba ng'akuba ennyimba kakati ate pasita naaba ng'aleese kwaya ye ng'atagenda kusasula obukadde 2 owobuwangwa neno nazajunga n'emitwalo 15 okwabiri namugagenda ogira onoonya akawalala ng'akola gyeziri batugoba kubanga ab'ebiwangwa nenono kakati jjajja abakoledde eyaabwe eno studio kwaba badde bayita eri abalodde bajje wanga aba Yesu saagala basangeyo bannono bano bate bakubaganire eyo kakati ne mugamba jjajja abantu babakola studio kati ababuwanga n'ennono balina studio yaabwe yeeno okitegeera ekyo kyokoze nkwebaza abantu abo bataasiza bambi okitegeera abakoledde studio abayimba ennyimba z'obuwangwa n'ennono wano tebawa wadde 10 n'amasannyalaze tebakola ki ne bwabanga kale yalina producer wasobola omukolera ekintu eki kyayagala amuleeta ne bakwatagana noono amanyi ebyuma byopaletinga ne bakola ne luvaayo so kati eyo pulaasi mwebazeeko kaze eno bagiyita Capitol Music tewali jemba abayimba ennyimba nga za bwereere studio yino agibakolera ate omuntu okikola nga kantuntu nebaza projemba nebaza producer Kim nebaza omulenzi ayitibwa Masekulu jjajja w'abaana Masekulu kirana mu 3 gyali ayimba yebweru mugenda mulaba
sekulu ye yangatta ku projemba projemba nali simanyi wa projemba ye yeberereyo n'abalokola ebintu bye yekolera bibye naye mase respect nkurespectinga nnyo webale kumpa muntu mutuufu lujja wali abantu abatuufu wali abantu abaki projemba musajja mutuufu abadde akugamba keyboard eno nti ya $7,000,000 n'amalozi kugamba naga jajja toleete sente naye neebase ojja kujja oba ku Lwokusatu oba ku Lwokuna n'okuŋŋaanya obusente naga tugende mu kibuga ne mbuuza kweri naga nagambye ntya kubanga ye ebintu akozesa simu ye alina essimu ya $4.4 gyakwata Jemba yakolamu kati n'akwata n'anyiga bwati n'agamba gundi eno extension ya sente mmeka egenda okoperating ebyuma bino naga jajja extension ya $5,000 otegedde n'agenda ku dduuka bino eby'oku online ne bagivuga ne bagireeta wano ayagala ebintu by'ebbeeyi era twabadde tukola studio eno n'atawaana mu jjaamu eyo ku nkuba eri yatonnya ennyingi essimu ye neeva mu nsawo neegwa neyatika screen naye nga screen bwe yagenze mu dduuka ne bamugaa screen ya $1.1 ne mugaa tofaayo tugenda kulaba kye tugenda okukolaki okukola musajja mulungi kyenjagala okutegeeza nti projemba omuntu afaanana projemba talabika era ne maama Senga Kulanama bwe yamutunulako naga nti wamma jjajja kyetuvudde tukola ebintu bino omanye omuntu okugamba endongo nga sente zegula zezo naga ati gwe jjajja genda oginoonye gyenjagala egula sente bweziti n'ogimuweereza ku simu naga si yeeyo naga eyo bawe sente zeezo yanguza TV ezo 3 nze nagera naga si yeeyo musajja wanjawulo musajja wa mazima ate ayagala nnyo ebintu ebirungi era nze ndi musanyufu ku lwa projemba ate ndi musanyufu ndi kuba mpadde producer Kim nange mbadde mpulira muwulire Kim naye okimanyi nti Kim tugenda muwa amaka mu kirowooza ng'eka ewaddayo ku weekend nga ddala tujja kulondamu ennaku mu wiiki nga tuggalawo nadde ewe naye agenda kubeera eno kubanga njagala ne nanga yaffe eno ey'omusinzizo ng'asobola okutuula n'azitukubira kwega njagala Kim ampanike Kim mwagala okusinga ne bwalowooza abayimbi basumbuwa naye sebo Kim abayimbi tebakusumbuwa nga basumbuwe nze ensongo ziripootinga gye ninja zisolovinga bwe zigaana nga tunoonya projemba kuba muli ba Luganda abayimbi batawaanya naye tujja kukola neebaza abasawo b'ekinansi neebaza bakabona ne bannabbona neebaza abayimbi bonna abazze okutuyimbirako nga batugulirawo studio abayimbi tebansabye sente nebaza abazimbi abanzimbiddeko studio nebaza omukulu producer Kulumani ye yasooka okumpa idea nenoonya abakugu nebaza president general w'abasawo b'ekinansi nabbona n'abakozi aligaweesa ataddemu akasente tekabalikika kakati bwe tumalirizaao nenebaza abantu abateeseteese emikolo gyonna Kabona Ndugwa timu yange yonna gye nkola naye Kabona Sekate waliwo omwana lino erinnya bonna olijjamu Sanks mwana mukozi wa video Jemba yankwasa Sanks mulungi nnyo yakoze ku by'amataala ago Jemba kyatakola aleeta akikola ki akikola yakoze ne reception eri Sanks thank you so much omukolo gubadde gwa nnaku 3 olwasooka lwali lw'abakabona abakabona okujja baluyita olusirika tubadde mu lusirika olwokubiri lubadde lwakusinza kuteerako endiga bali ab'emize gitali birungi ne tubeeramu n'okugulawo studio ogw'okugulawo studio gwe guno gwe tulimu gwe tusembye nagwo olaba abantu batudde abantu balidde banywedde twasaze entezi ennume 2 twazigye mu faamu ne tusala abantu balidde emmere balidde omuceere kakati tumaze okulya kati tuli ku ndongo lukoba ku lukoba ate bwe tunywa bwe tumira mwagala events Jackie Kizito tiyampisiza bubi yampadde mwagala event nanga jajja nga bwe tukoledde studio abayimbi ebisinga babyekoledde
kubanga singa babadde bakusasula sebo ku bayimbi abali awo ne boba ne miliyoni 2 tobasobola naye bazze bagule ekikulu abayimbi ebintu byabwe byagala yewaawo kyendabye nange kyovula bambayiriddewo omubiri bajje bakole studio yaabwe ne projemba ebisigadde mukama yali manya kyalimpa